Abataka nkwenge Golya naye yakutta Hajjat Namyalo be yasinza bamususseeko. Nina abantu benkola nabo wano nga banyiza dda naye paka nakati weebali abamu nga yamanya misaki enaagira so kati gwogamba mugamba who is Namyalo here. Atwala Junior n'abalala 6 mu kaguli lwakumwogerako njwanjwa. Omulala gwenjagala ye Junior olulala wajja mu inbox yange n'otandika okumpereza messages. Bannabyamizannyo olwaleero basabidde omubiri gwa abadde kapiteni wa Villa David Owori eyakubiddwa peva bamwogeddeko birungi byereere anti akenda okawumisiza amazzi wekaatikira. David was the son of Uganda, as you have heard, a very disciplined player, a humble leader and the captain of SC Villa. Olutalo lw'abalika ab'emikwano lulinnya enkandaggo. Sube Queen atabukidde mirembe. Lwaki oyogera ebyama byange? Ng'ate bulijjo ngamba oli mukwano gwange nenki nange nentegera nti oli mukwano gwange kubanga era twebeereddemu. Naye ate wenfunye ekizibu nenzija nkusaba ontaasa ate lwaki ogenda ondalaasa? Olutalo mu Parliamentary UPDF yagala kutwala basirikale Gaza mu ddwaniro bakubaganya empawa. The matter of deploying our soldiers to a very risky place like Gaza, where Israel strikes every now and again, Right Honorable Speaker, cannot be just casually passed here. Deputy Speaker Thomas Tai wavuddemu omwasi aleeta wano omuzannyi afulume. Please, if you know you've come here to do casual work, go out. Ate ye Honorable Mulyanyamu olwaleero ayogeddeko eri Parliamentary asabudde Olungereza. Right Honorable Speaker, my name is Kasiyenganda Ali, known as Muyanyama before the mayor, and I have experience before the amendment of KCC Act 2030 as a speaker and a political head. Ebyo n'ebirala bisaayo ku Fake Media. Fake Media. Olwaleero Hajjat Namyalo avuddeyo n'ayogera ebigambo ebikaawu eri abo bonna abamwogerako ebigambo ebyanjwanjwa. Ono avuddeyo n'agamba nti abantu abamu bavaayo ne boogera ebigambo bingi ate nga yabasenza busenza. Tewali w'amaanyi agenda kuvaayo stopping. Nawe kiba kinneetaaga kutunda kibumba kyange mazima gaveeyo ngenda kitunda. Nowaba kyetaagisa kutunda kidini yange amazima gaveeyo ngenda kitunda. Naye tewali agenda kuntiisatiisa kuva mu mateeka. Tugende gw'oba olina obukakavu. Ono avudde era n'ate ayongerako nga bw'agenda okutwala Junior n'abalala 6 wali mu kaguli kubanga bazze bamwogerako ebigambo ebyenjawulo. Ono essira esinze liteeka ku Junior olw'ebigambo ebingi byamwogerako. Si bigambo omulala gwenjagala ye Junior. Omulala gwenjagala ye Junior. Olulala wajja mu inbox yange n'otandika okumpereza messages. Nenkugamba tonjagalangako. Namugamba tonjagalangako. Message njiina. Nongamba tonjagalangako. Nawe ekyo tolina lukusa kumbuuza kintu na kimu. N'otandika okudda ku mikutu ng'oteka Namyalo yakoze kati obuddeyo n'ogamba mubaali beegattira mu nju ye. Please you young boy. Just fuck off my life. You young boy, just fuck off my life. Okusirika tekitegeeza nti ebyo obudde bw'okwasa mabwa gwawo muveeyo mu aba-tiktokers mubabuulira abantu government programs zitambula zitya. Nina ba-tiktok abalala 6 bembuzaayo. N'oyo eyagamba nti uliriza waliwo n'omulala eyagamba simanya Namyalo we yali olubuto simanya yayagala abasajja bangi naye yazaala omwana mawube. Tugenda kusaba kooti tukebere Ryan. Ku Ryan ngenda kufa n'omuntu. Ku Ryan I have to revenge. Ate baba NUP bakyebooza ne kaakati omukyala Lina Zedriga ono nga yakulembera yamyuka omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform eri mu mambuka ga Uganda era oluvannyuma lw'okuggyibwako ku bukulembeze obw'ekiseera obwa NUP
omukyalo ono bambi teyaddamu kubeera ng'alabikako nnyo ku kibiina kino era abasinga baatandika okubeera nga bagoogera nti ayinza okuba nga yayitamu era abantu bagenda mu maaso ne bongerako nga bwe yalya ewa era mu ggwanga yalivaamu dda. Ebigambo ebyo bikyali bya ŋŋambo naye tukyalinza okukakasa wa omukyalo ono gy'ali kubanga bangi tebamanyi wa gy'ali naye nga ye gy'agenda amanyi nti agenda gy'amanyi tazibirwa budde. Ate olutalo lw'abaliko ab'emikwano lwongedde okulinnya enkandaggo oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Subi Queen omuvuzi wa Subaru okuvaayo n'ayogera ebigambo eby'enjawulo wamu n'ebikaawo eri Mirembe ono nno ng'amwogerako nga wabadde amubuulira ebyama bye wamu n'okumuyamba mu ngeri emu oba endala naye ate n'avaayo n'abeera ng'abyogera. Ono avuddeyo n'abeera ng'akakasa nga bwe balina omukwano ogw'amaanyi naye tamanyi ngeri ki gye gwaggwawo. Oli mukwano gwange ngaze mmanyi oli mukwano gwange ng'ate bulijjo ŋŋamba oli mukwano gwange nenki nange nentegera nti oli mukwano gwange kubanga era twebeereddemu. Naye ate wenfunye ekizibu nenzija nkusaba ontaasa ate waki ogenda ondalaasa oyo yajja nemuyamba n'omuyamba kitegedde ekintu ng'ekyo namuggyako ku kkubo namuyamba obufumbo bwali bwagaana najja n'abeerako ewange yanobera ewange. Kale wemazze nekugambako nina issues in my marriage ate waki oba ozinyumizayo circles that are not my circles. Nategedde ekintu ng'ekyo. Parliament olunaku lwaleero ekulembeddamu abamu ku bakulu ba UPDF bavudde n'abeerako ebigambo enjawulo bye boogera nga baagala batwale abasirikale baayo e Gaza mu ddwaniro babeere ng'ate bayambako mu kwerinda kw'eggwanga eryo. Abantu abamu bavuddeyo n'abeera ng'ate bawakanya ebigambo bino nga bagamba nti tolina ngeri gy'otwalamu basirikale baffe ate mu ddwaniro awali entalo wamu n'ejjopu n'amasasi agabwatuka buli kaseera. The matter of deploying our soldiers to a very risky place like Gaza, where Israel strikes every now and again, Right Honourable Speaker, cannot be just casually passed here. We have to prepare enough. Members of Parliament and even the opposition, you don't take us for the sake of thinking that whenever you have anything you want to do by government, we are against you. But your packaging sometimes is a problem. For example, you've been in the government. Dr. Chionga, Honorable Prime Minister, was a Minister of Defense. And in a number of occasions, you could take soldiers and then you come approve after taking. Here you are today with the Council Shiriowa, Honorable Shiwa, fellow land friend. He has come to seek for motion before a deployment. Then, we were together in the Committee of Defense on Tuesday. He has fully mobilized this side, leaving out the opposition member who is his counterpart, the Minister of Defense. And I am ambushed on the floor of Parliament. But Mr. Speaker, why we come in to contest the way the motion is brought and seeking for indulgence is to have a fruitful procedure for carrying out this particular exercise. Itanodde Deputy Speaker Thomas Tayebwa n'avaamu omwasi era bw'atyo n'abagamba ayagala okwogera ayogere naye ate ow'omuzannyo afulume. Honorable colleagues, please. Honorable Nsamba, first take your seat. Okay? Please. Please. If you know you've come here to do casual work, go out. We are doing serious work here. Okay? We are here to do serious work. Anyone who feel they are doing casual work, just get out. Please, debate. Honorable Seungo. Mr. Speaker, sir. Bannabyamizannyo olunaku lwaleero bakuŋŋaanidde wali eri mu kisaawe olukuli okubeera ng'ate bakubako omuzannyi munnaabwe abadde muzannyi munnaabwe David Owori era nga y'abadde Captain wa Isivira eriisa evvannyuma ono ali wali eri ku kisaawe olukuli era buli omu waali mumukubirako eriisa evvannyuma
kyategeerekese nti agenda kubeera ng'aziikibwa ku lunaku olw'omukaaga eri mu Tororo mu kaalo akayitibwa Awuyo Village, era gy'agenda okubeera ng'ate bambi agalamizibwa. Bantu bangi bamwogeddeko ebigambo eby'enjawulo, naye nga tukimanyi nti akendeyo kawomeseza amazzi mwana tuwekaatikira. Olunaku lwa leero Parliamentary efunye omusajja ow'amaanyi Alhaji Ali Nganda Kasirye Mulyannyama n'ayogera ebigambo eby'enjawulo eby'oluzungu abantu buli omu yeewuunyizza nti abantu baali bamanyi musajja wattu oluzungu talinaamu, bagamba nti wadde neya A tagirinaamu naye ayogedde oluzungu. Oyo mwewulirireko. Right Honourable Speaker, my name is Kasirye Nganda Ali, known as Mulyannyama before the Mayor. And I have experience before the amendment of KCC Act 2012 as a speaker and a political head. So I can share it I have as a speaker. I thought the experience of eating meat as a Mulyannyama. Right Honourable Speaker, I'm Honourable Kasirye Nganda Ali, known as Mulyannyama, but the purpose of record is Kasirye Nganda Ali. I'm representing the people of Machinje East, which is the land of Sugarland, because of the environment and the prominent people staying there. My Honourable Speaker, my issue here is the National Cleaning Day. It's a national importance, right, Honourable Speaker. No, it's Prime Minister's time. Prime Minister. Yeah, but Honourable, you see, The question. please, Right, you Honourable donated Speaker. all Just the 1 time minute. praising me. 1 minute. 1 minute. Okay, 1 minute. 1 minute. Right, Honourable Speaker. The National As a Cleaning former Day is speaker. a noble cause for keeping Uganda clean, but it is a economic pain for our traders, travelers, for the exercise to being driven or drive for 4 hours. Right, Honourable Speaker, to avoid that for our traders, let's be with 1 hour. It is enough for our special noble cause for keeping Uganda clean. But our traders, the social service, our people in the city, the community are suffering on daily bread. Thank you, Right Honourable Speaker. Thank you, former Speaker.